Ya neyanziza nnyo neyanzege abaligenda maaso n'okutulaba asaawa zino program Omusunsuzi yegenda maaso ate nga naffe tuli ludde eno mu bitundu ebyekamuli. Njagala okugamba nti Kinyana Mpindi na wano wendi actually ekkubo lyeryo erikutwala ku kisaawe ekya district wano mu district ey'e Kaliro. Musumba Bujingo gyagenda okukulemberera ttiimu ku lunaku olw'omukaaga okujja okulonga abantu beno, naye nga essanyu kakati eri wano alyakuba nti bafunye ku sitiika era kakati bali mu kugegeenya Musumba Bujingo saba kyekiri wano nga bwogenda maaso n'okuwulira embeera yeri wano bagenda maaso n'okutulaba nti essanyu abeeno baalifunye edda eryokuba nti omusumba ku lunaku olw'omukaaga agenda kulunga abantu mu kitundu kino. Bagenda kubalunga ebintu bingi ebigenda okubanga bigabibwa wali wansi ku kisaawe nga bwe bategeezezza, naye nga bannakaliro abo balinda bulinzi lunaku. Ekibuga Kaliro nga bwe kifaanana enkya ya leero yegyogenda maaso n'okulaba bwekityo bwe kifaanana. Ekibuga Kaliro kirimu enguudo tekinnaba kutuuka ku level gyoyinza gamba eri gyoyinza okwogerako, naye nga bagezaako okulabika nti bakola ebintu ebyenjawulo mu kibuga kino. Bagezaako okubanga bakola ebintu ebyenjawulo, bakola emirimu egy'enjawulo, abeefubako mu mbeera ez'enjawulo, naye nga akeeterekerero ako kamaanyi nnyo nnyini ddala. Ye omukyala Suzan Makula yatuuse dda mu kitundu kino okubanga agenda maaso n'okutandika kampu eya Kyakigaalo okubanga abantu abagenda maaso n'okubanga babangulwa naddala abawala n'abakyala nga babangulwa mu mirimu egy'enjawulo. Ye yatuuse dda mu kibuga kino eky'e Kaliro era nga obudde bwonna tujja kubanga ate tubatuusaako n'okubaleetera ensonga ez'enjawulo n'ensonga zonna nga bwe zinaaba zitambula. Kaliro bweti bwefaanana kuggwe agenda maaso n'okutulaba ekibuga bwe kiti bwe kifaanana. Olunaku lwa mukaaga omusumba ali wano agenda kugabula abantu beno. Oli otya ssibu? Bitambula biti? Kuba olusoga luli awo. Owulira otya nti ku lunaku olw'omukaaga omusumba Bujingo abantu b'e Kaliro abaleetedde okubawaayo nayekko ku bintu? Owulira otya muli? Tuli basanyufu, tuli bamaanyi, tugenda kukkiriza tufune ebintu. Ono Bujingo tubadde tumwagala nga tetumulabangako. Kino kyekiseera tumulabeko. Kino kyekiseera tumulabeko, tubadde twagala nga tumuwulira buwulizi ku leediyo. Eno tumuteeka ku leediyo nga tumuwulira, naye kino kyekiseera tumulabeko olw'omukaaga era tugenda kubeerawo. Owulira otya nti ku mulundi guno ab'e Kaliro mmwe mulidde empanga mmwe baleetera ebintu okubanga abawa Christmas eyammwe? Tuli basanyufu nnyo, tuli basanyufu era nina n'amaanyi ag'okukola leero. Tugenda kusanyuka n'emikisa tugenda kufuna ennaku zino. Kiro kyonna nga nkola olw'omukisa gwa Katonda gwatuleetedde. Tuli basanyufu kiseera kyonna, tuli basanyufu. Amanya ge bapitawaako enure. Amaina gange banditawaako enure. Ndi musanyufu ino. Bujingo otuleetera ekitiibwa ekyo kyona kyona. Ndi musanyufu okulina lya teiteyi okubanga atutuukirya ano mu Kaliro muno, okubanga tuli kwatumulako naye okulunako olwo tuli basanyufu ino. Abalakiriza obulala Bosco Olujingo mbeti mumaite mbe mubala muli awo ku leediyo, tuli musanyufu nnyo omulina taite Okolomba Edward okwiza waiswano mulamoji okumulaku naye okwiza ku maboda hano e Kaliro nga aiziro tulamba makezi era obeho omukama kuhangalye paka otwala hano wa boda tubenga tutambula naye tuze gyoli. Ekitegeeza musaba mubeera ku njiri ino atubala ku leediyo tukuwulira n'otusabira era banga ya kuluma tusigala tugemaho ngabanga onakola tatereire era emirimu gy'esikusa ino omulina Yesu. Amina. Owulira otya ku lw'omukaaga alumba? Olw'omukaaga mpulira kusayi nga tukyazirye omukulu ministry ya Sol TV kubanga tuli basanyufu ino, tulindirye okusumulula okulunaku olwo tube tumuwulira buwuliri ku leediyo wabulako tuli kwesunga ino okubanga swena tuli kutaka okubanga tusumulula okulunaku olwo.
tuli betegefu abali eka bona tuli kubakunganya tuli kwiza nabo.